Mwami wange owaffe gwe bagamba dadi ono omwami wange penge penge banna yono mutabani gondetedde ali mitala w'amayanja sobola banyangiza kifaananyi empulira ali bweru akuba mwabeera mu kantu nesenga asidi so badadi bamami abooluganda bako n'ab'emikwano. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Omunyankole bw'azaala omwana ng'alimu akookero Sange kisinzira aba yakozesezza mbasi oba jjambi. Nga yakozesezza mbasi. Kitango omunyankole yabanga musajja wa kisa. Sanga omwana oyo n'amutuma erinnya ly'alina embaba. Banna abanyankole nga bali ku liyeeti. Kitange nzikiriza nkutegeeze ng'abeewange bakubira mu ngalo ez'amaanyi. Kitange era yabeeranga musajja munyankole. Azaala omwana nga yeegabangula kuno mu kibuye n'agenda e Nakawuka n'agenda oyo posa 256. Nkutegedde nnyo mutambuze. Oyo Apple 256. Kitango kiraka yabanga mu Lugwara. Ogamba kyoze ne Beki. Kitange naye nzikiriza nkutegeeze. Omunyankole yabanga musajja mugezi omwana oyo n'amutuma erinnya lya Bigaba. Erinnya lya Bigaba livaawo. Kitange lyava eno ewaffe kubanga ono gwe nakulembedde. Empulira. Kitange yabigula ate era nsaabigaba. Yabigula gwabigaba. Ne kaakati mutambuzi. Nzikiriza nsooka ekebere ku makula temundeetedde mu wange bakubye engalo banna yabigula gwabigaba. Kitange nsaabigaba. Mutambuze dadi sabbuuni mulabye. Kitange nkutegeeza oyo sabbuuni si wa bulijjo. Mpulira. Kitange oyo sabbuuni ayaze ebifaananyi ne bifulumira buva ku bana ababiri. Faawo. Kitange nzikiriza nkutegeeze leka kino ekirabo nkiwe kameramaani woono alimu okuliisayo ebifaananyi ebyo. Bireme kulwayo. Mutambuze oli mutuufu. Mutabani sabo kitange omulungi. kiki kino? Kitange nzikiriza nkutegeeze nti eyo peeva. Kiyaki? Kitange waffe eyo gye tuva ne bannange bano be nnakulembedde bawulira bakuba engalo. Kitange akayimbe waffe kagospel akagamba nti mukube peeva mwasa kawanga mukube peeva. Era kitange kyova olaba tuzze n'ekirabyo amakula bwe. Mutambuze dadi ate bwe kituuka wano mu maka gange kituukamu. Wano tugamba ti mukube Bayibuli tomwasa kawanga mukube Bayibuli tomwasa kawanga. Sibo kiri. Ebintu byakyuka. Tegeeza okutambula kulaba okudda kunyumya. Kitange naffe kino tukitegeeredde wano. Ekale kakati mutambuze omukolo ogwogeredde bulungi. Era n'amakula ge muleese nga siimi yadde mutaddemu kapeeva. Kitange tewali buzibu ndowooza newe mugenda. Mukadde wagala kuleeta wano bizibu. Omanyi abantu famabbe wala tulima minyo. Muli babi. Ffe tuli wumiiti. Muli gumite muli wumite. Ffe twalinganga wonanya na ngumi. Era bw'ozanya nze nja pamuwono. Njagala oyo ajjangu eno omukyala gwe tukimye naffe tujjangu eyo. Abadde atyo namanyi.
tetuliva ntotava kasisi mutabani omulungi nzikiriza nkutegeeze ono waffe gwe twateekako empewo ez'ekikeera yatwogerera yatuulako empewo z'ekitange omulungi nkutegedde bulungi naye kitange naawe sakyo sebyuma kitange nawe tuteramu eddinda erireeta naaka wange nga lwulira akanya sebyuma yeddadi omwana wange yeddi omwana omulabye dadi mulabye agonda nga lyenvu omwana agadigida ate nange mu myaka gyange nakyakalanga bwenti taata zakutegeeza kendabye ku nakabasebo webale kakati mwana wange omulungi wangi dadi first born wange balungi nsiiti abe wange engalo zofana wadadi ate era last born wange shoti babu amatobuta yeze Ebeneza nalulungi wakuno Cousin Becky kakati mwana wange abantu bano balaba baweka hai abe wange ngalo mwana wange omulungi wanje dadi bannanga abantu bano balaba nakayiza ye dadi mbalaba baddugaza olujja lwaffe manekaanekanye nakayiza era obwedda ninze gwe ye dadi nga nkulinzo gye nkubuuza ekibuuzo ebintu tubirye bataata bamaama webali basenga bakojja abatakanse abako abooluganda n'ab'emikwano mwebale kujja mwebale kujja ku lunaku lwange luno nga ngenda ogenda n'omwami wange dati wange first and foremost omwami wange avudde wala yes so wabanga avudde wala nkimanyi tazze mu buntu mpulira naye dadi atukiikiridde nsaba ekifaananyi ky'omwami wange owaffe gwe bagamba dadi ono omwami wange penge banna yono mutabani gondetedde ali mutala w'amayanja kyobola banyanyiza kifaananyi empulira ali bweru akuba mwabeera mu kantu nesenga asidi soba dadi bamami abooluganda bako n'ab'emikwano mwogeredde omwami wange mbu bisekso olw'okuba alina pini mu nnyindo kikyamu my husband is gay no like is my guy kimbadde ntegeeza nepulira omugalo okusaidia so batata bamaama abakulu ab'obuvunaanyizibwa honorable Norbert Mao lalope ekyenkulamusiza nkula bale kujja bannange akalulu bannange mama Beatrice Mao thank you so much I'm leaving my life began nothing to do nsanyuse nnyo omwami wange wabanga ebintu abirese nga asiimye antwale dadi agantu tugalye
Serioma. Kakati Nakayiza. Wanji daddy. Mwana wange. Yeah daddy. Webale kunsanyusa. Webale kuleta muko. Daddy andabyemu n'abazze okugeya. Shira tennajja nankumbi nkola mu VIP. Mwanjogerera mbu sirifumbira musodde ngenze. Kakati njagala obanswalize Nakayiza. Era tebyo nsaba opa akayimbo mwana wange aswaza abalabe. Kusanyuka TV era ng'olunaku olwaleero mufana presenter Wanji ndi musanyufu I don't know how annoyed I am mpulira ssanyu Wanji Okay, Nakayiza. Kanye. Wetyo. Ngonyirira. Chazoni bete sister wange. Labe nyindo ndalo. Banange. Laba masa malungi. Kumi na mufanana. Labe mimwa. Chan lips. Oh. Nakayiza. Njagala kubuuzayo ekibuuzo. Abawala abali eyo bakole batya babeerenga gwe nabo banjule. Sokolindeko. Abawala abali eyo bakole batya nabo banjule babeerenga gwe wano ku mukolo. Bannange abaana ab'obuwala abandi bakusanyuka TV. Nkimanyi tuli live. Yes. Muyiga okunaaba ku ddagala. Wanji. Yes. Wanji. Olweza. Kayayana. Ebbombo. Wanji. Nabbugira. Wanji. Munabo tegalinnyikire wansi muwoomeze empooma. Nakayiza. Mukwano. Omwami wonga muno kisoko mukwateko. Soko mukisinge. Mukube kiss. Kamwereza kayimba. Katya. Send me the pillow. Nakayiza. Omwami ono omuweereza mubakaki eyo gyali mu kantu mu America. Omwami wange bakogeredde mbu you are a peasant. Naye nze nkimanyi wa a businessman okuba mumwa. Yes. Ne singa sidi era mbirabye mukola. Yes. I appreciate. Yeah. Nkuweereza akayimba kano. Wabanswaliza abaali beeyita bakazi okunsinga. Wanji. Abetende ennyo okunyirira. Wabanswaliza. Wanji. Abaali beekyanga okuvuganya nange obululu tebwawera. Baswala. Wanzijamu ababangi. Ate wano nyanjula. Nakayiza. Mukwano. Ekisoko oli mukyala mulungi. I know. Olina American height. Wewe tunafana tata wange. Oli wa brown ekisusse. Forever. Oh. Nakayiza. Ku bulungi bwo ku mpisa zo omwami yakuwaaki ekyo n'ogamba olunaku olwaleero leero omwanjula ate ng'omwanjula namukifaananyi omwami yakuwaaki ekyo. Omwami wange penge talina nnyo ssente kituufu akantu tekaliimu nnyo mulamwa. Yes. Naye omwami wange mulungi nnyo ng'omukyala sijula. Yes. Omwami wange mu nsonga z'omubuliri tantuusa tanjuza ng'omukyala. Omwami wange mu nsonga z'omubuliri tasimogola akabala bukabazi. Wanji. Ye. Ate si mulungi abokka. Oyo akugamba ki? Naye mutuukiteko tumutamu. Tukyali kusanyuka TV tulina omugole waffe era nga tukyagenda mu maaso agenda kuba nga ani apame mu binyeba byabako. Bannange sokoleke oba yerindako ani apame mu binyeba byabako byakabudde mubigabane tulina kwetabula. Waaye tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe era nga tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe katugende tubeere nga tulinda kusooka ojje ggwe biwa mwana wa muntu mukulu. Waaye oyo atunguna mugabe ebinyeebwa nga bukyali oli ku TV. Nakayiza.